kitalo ddala ekyamuzeeyi John B. Kazoora eyatuwandiikira akatabo Betrayed by My Leader. Ate akatambi akaasaasanye ku mutimbagano nga munnayuganda e South Africa atomera munnansi wa Zimbabwe era nga keewuunyisizza nnyo era ng'enjega yabadde mbu eva ku mukyala bava ku mukyala olutalo lwabadde lwa mukyala. Obubbi mu basirikale aba UPDF bweyongedde bubaddengawo era bukyagendera ddala mu maaso n'ebirala bingi mu mboozi yaffe eno. Nkulamusizzaako gwe wenampuliriza gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Aba Hillside View Apartments gyebali nnyo wali ku kasozi Jjanyi Ntebe Road bukyaki awo gwayagala okupangisa apartment omuli buli kimu tuyina kiweetaga kwetikka nti oze mu Uganda ogenda kumalamu ennaku ziizo myezi giikyo. Hillside View Apartments ku Ntebe Road masannyalaze bwe gali tegavaako, wifi weeri ate nga ne transport okunona ku airport naye muganda wange waali nnyo. Okay, tutandikirewa munnange Muzeeyi Kazoora ono yatuvudde ku maaso. Muzeeyi Kazoora yatuvudde ku maaso era nga amawulire si malungi yadde n'akamu. Akatabo kano Betrayed by My Leader nakakusomera ku wano ku Uganda at large. Kati munnange yakawandiika Retired Major John B. Kazoora afudde ku Easter. Kale munnange omwami ono eyali yagamnyuka amagye era nga tumumanyi bulungi nnyo abadde yaliko prominent figure mu magye ne mu byobufuzi wano e Uganda era nga nyinza okugamba nti ebisingawo ku kufa kwe oba kyamuviiriddeko kufa kubanga ebirwadde bibadde bimulumira ddala ebyo tujja kwongera okubeera nga tubimanya nga obaoliawo famire etubuulidde exactly kiki ekimusse naye ng'ekituufu kiri nti ebirwadde bibadde bimubala embiriizi okumalira ddala akaseera era n'afulumako n'ebweru eyo bw'atyo n'akoma wano e Uganda tumulabako ne General Museveni. Kakati reports ziraga nti Kazoora former FDC member abadde mulwadde okumala akaseera era nga ebyokumuziika tukyabirinda kubifuna eri family esuubira okuba nti egenda kuba erifulumyawo official statement eyo era tujja kuba tubikutegeeza. Kati Kazoora ono munnange yasaavingako nga National Resistance Army officer twogera ku NRA era mu katabo ke Betrayed by My Leader yali atutegeeza nti okuviira ddala e Makerere agamba nti bali mu campaign eza General Museveni 18 y'omu ku abo abaali ku campaign team eya General Museveni nga biseera ebyo Museveni ng'alinga Katumba oye mujjukira akalulu ako akaakubwa ku campaign ezo ezaaliwo Museveni mwe yalangirira nti agenda mu nsiko era ye yatubuulira ebyaliwo natugamba nti eri Mwankole Museveni bamugamba gwe ani akumanya ani akuzaala wano obeera wa ogenda owunyera buwunyezi nemamukuba amagye amavulu n'ebirala nga Mfoti Kazoora yatugamba bye baavuma Museveni n'awulira nga ye kennyini annyogoze. Kale yayogera bingi nnyo ebyaliwo n'engeri gye yayingira amagye aga NRA ag'ekiyeekera. Kakati munnange oluvannyuma nga bamaze okubeera nga bawamba ate bw'atyo emmundu n'azoolekeza mukama we General Museveni era n'abeera critic owakabi owa regime era nga mu myaka egiyise abadde mulwadde ebirwadde bibadde bimubala embiriizi. Kale omwaka oguwedde amawulire gaasaasaana emitwe gy'amawulire gyakola nti Kazoora ate yali azeemu okubeera ng'asisinkana General Kaguta Museveni bwe batyo mu reunion era nga nyinza okugamba nti yali surprising eri abantu bangi nnyo abaali bamanyi political differences zaabwe.
kale mu kukyalirako General Museveni wali mu State House, Museveni n'amusonyiwa era n'amuwa amagezi aconcentratinge ku bulamu bwe, ebyobufuzi abiveemu. Kazoora tumumanyi bulungi nnyo mu memoir katabo ke yawandiika Betrayed by My Leader, era nga ono yakolako mu Parliament, yaweerezako mu Parliament era n'abeerako ne mu bifo bingi nnyo eby'obukulembeze naddala mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya. Ono yasambingako mu Forum for Democratic Change. Kakati Kazoora nga bwe nkugambye nti ono abadde bannayuganda bangi nnyo bamwagala olw'ebyo bye yayogera mu katabo ke ako, ate n'okuba nti nno yaliwo okuviira ddala mu ntandikwa. Kale byayogera nga bannayuganda bangi babitunuliranga ebituufu kubanga byatuyamba okubeera nga bitukubira tooki naddala mu biki ebiriwo ewatali yadde n'okukwekamu yadde n'akamu mu katabo kaako. Nkabe Betrayed by My Leader nako kusomeraku wano ku Uganda Atalaagi, era osobola okugenda naawe n'okanoonya n'oyongera okubeera nga omanya biki ebiri mu katabo ako. Kakati yatuwa political views era nga kino ne kimubeera nga kyamuteeka awazibu ennyo General Museveni bw'atyo nga bwe kiri nti tayagala kumulabisa, n'abeera nga tukana okubeera nga agendako ne mu kkomera. Kale bingi nnyo, information nyingi nnyo oba oli awo gy'oyinza okumanya ku Muzeeyi John B. Kazoora omugenzi kati, okufa kwe, final arrangements wamu ne official tributes, kitegeeza nti bigenda kuba bituweebwa okusinziira ku biki ebigenda okubeera nga bibaawo. Kale ekyo munnange bwe kityo bwe kiri, oyo naye bw'atyo agenze afudde y'omu ku ba veterans aba NRA. Okay, Maintenance Palace bano nabo balina solar systems ez'omulembe. Aba Maintenance Palace balina solar systems ez'omulembe, balina eby'amasannyalaze, balina eby'amazzi, ate okukozesa n'abakugu abasobola okuyambako okuteeramu eby'amazzi mu nnyumba, okuteerayo solar system gy'oyagala, capacity gy'oyagala, okuteeramu eby'amasannyalaze mu nnyumba yo. Bakubireko aba Maintenance Palace kugabe balina solar systems nnyingi nnyo, era gwe munnange osobola bakubirako ne bakunnyonnyola okusinziira ku ki ky'oyagala. Oyagalako mataala gokka, oyagala kubeera nga amataala ne TV olaba, oyagala kuteekako ne fridge, oyagala kukola ki? Solar systems bazirina kugambye aba Maintenance Palace bakubireko. Kale munnange ebyo nga bikyali awo, tugende mu ggwanga erya South Africa. Eno nno munnange ensonga bannayuganda beebuuza, baalabye akatambi lwaki munnayuganda yatuuse okubeera ng'asunguwala n'atuuka okubeera nga ate akwata emmotoka n'avuga nga bwaddiŋŋana okulinnya munnansi wa Zimbabwe emirundi egiweererako ddala mu ggwanga erya South Africa. Kakati munnange ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba awo, akatambi kayinza okubeera nga kazibu nnyo ne wano bayinza obutakakkiriza ku YouTube video ne bagiwanulayo, naye nga emmotoka eyo ekyo kiri wansi w'emipiira kyolaba muntu era nga eyabadde mu mmotoka eyo si mulala bamuyita Ali Mugoya, ono munnayuganda, era nga gwe yabadde alinnya bamuyita Emmanuel Mahamba munnansi wa Zimbabwe. Kale munnange yabadde njega yennyini era yabadde shock, gy'oyinza okugamba nti yabadde sad story, yabadde story ya nnaku nnyo. Akatambi twakalabye era nga byabadde munnange biri wali Johannesburg, South Africa, munnansi wa Uganda, Ugandan man, era nga amannya ge kugambye Ali Mugoya abeera Musoga. Kale bizaawo eno ali ku dduka yeekwese oluvannyuma lw'okubeera nti munnange yakutte emmotoka eyo nga bw'ogirabaawo double cabin Ford. Olwo munnange n'atomera munnansi wa Zimbabwe era nga emmotoka yagimuyisizzaako emirundi egiwerera ddala. Akatambi
Kwe kali ku mutimbagano osobola okugenda n'owandiikamu ebigambo ebibiri related ku ekyo ojja kuba ogiraba pick up eyo Double Cabin munnange nga eyita ku munnansi wa Zimbabwe. Kakati omusajja ono nga bekugambye nti yafudde yalinnye bamuyita Emmanuel Mahamba era nga bino kugambye byabadde bikwatiddwa ku katambi ka vidiyo akatambudde ku mutimbagano wonna. Kati akatambi kano kalaga nti Mugoya ono yabadde avuga pickup Ford pickup truck era nga munnange bw'atyo nga bw'agiyisa ku Muhamba emirundi egiwera ku bwadda advance bwadda mu maaso bw'akola atya naye nga buli mulundi gwadda bw'atyo ng'akola ki nga agimuyisaako nga bw'onoogamba nti emmotoka ono agudde wansi bw'ajja bw'amulinnya n'emuyitako n'addayo emabega n'addamu. Kale munnange oluvannyuma bw'atyo n'avuga ne yeeyongerayo n'adduka. Kakati bagamba nti bino byabaddewo ku lunaku lwakubiri wiiki ewedde era nga byabadde mu ggwanga erya South Africa nga wano mu Uganda twabifunye ne mu nsi yonna okusinziira munnange ku reports ez'enjawulo bagamba nti bino byabadde bikwatagana na mukwano nsonga za laavu. Kati Mugoya ono mbu nga ali mu relationship n'omukyala omu mu ggwanga erya South Africa era nti bano babadde balina abaana babiri yamuzaalamu abaana babiri naye kigambibwa okuba nti omukyala ono ate bw'atyo yali yayagalanako ne Muhamba era nga omukyala nga yagamba nti byali byaggwa ne Mahamba nga byaggwa n'amuvinga on naye nti Mahamba bw'atyo abadde nga akyagendayo omukyala ono ku dduuka wakolera nga ateekawo embeera akozinga trouble omukyala wange. Kakati munnange ku lunaku olwo olumu agendayo Mahamba agenda ku dduuka n'emikwano gye mbu nga bazze okukola enjega yaabwe bazze okuteekawo embeera omukyalo ono waakolera. Kati olwo ne batandika okubeera nga balwanirawo azze kuga mukyala wange nze mutwala. Kakati munnange mu chaos eyo yonna yabaddewo Mahamba bw'atyo n'agenda ayasa endabirwamu ey'emmotoka ya Mugoya n'agyasa. Kakati munnange Mugoya n'anyiigira ddala mu kunyiiga Mugoya munnange n'ayingira emmotoka ye era n'ajja n'atomera Mahamba bubi nnyo. Mahamba n'agwa wali. Kati olwo n'asooka agizza emabega nga bwadda mu maaso bwamulinnya era nga ababaddewo nga balaba n'akatambi ketwalabye ffenna obulungi munnange bino byonna byabaddewo nga omukyala alaba ne bannayuganda abalala nga balaba era munnange oluvannyuma Mugoya n'adduka emmotoka n'agirekaawo. Kale poliisi ya South Africa bwetyo n'ebeera nga kati saawa eri mu kumuyigga era nga okusinziira ku police commissioner ayitibwa Lieutenant General Tommy Muthombeni agamba nti ttiimu bwetyo babazedde okubeera nga bagifoomingawo okubeera nga ekwata suspect. Agamba nti bakozesa tekinologiya okubeera nga batrackinga emmotoka naye basanze ate omuntu omulala yagivuga nga Mugoya si yagirimu. Mugoya ye bw'atyo n'asigala nga ali ku misinde adduka. Kakati munnange bino byonna w'obiwulirira wabaddewo obunkenke bw'amaanyi nnyo wakati wa bannansi ba South Africa ba locals wamu n'abagwira ba foreigners mu South Africa naddala abo abava mu Uganda ne Zimbabwe era nga ba foreigners bangi bano bagamba nti baliko emisango mingi nnyo era nga kigambibwa okuba nti n'emirimu gamba bannansi bagamba nti ba foreigners be bakozinga bayikegamba babalaba nga baziba emisanga ate nga n'emirimu gye bagitwala. Kale
kino kiyinza ate okubeera nga nakyo kizuukusiza embeera eyo okubeera nti ebaawo, kubanga tubadde nga tujja tuwulira bannansi ba South Africa nga tebaagalira ddala bantu bava wabweru ba foreigners babatwalako emirimu era nga bo bagamba nti nno bebazi b'emisango. Kati omukyalo ono munnange bw'atyo yategeezezza bannamawulire nti yalinako mu biseera ebiwedde mbu n'omugenzi baaliko mu mukwano naye nti bwe yafuna mugoya ne basigala nga bapepeeyaamuuko n'oli Mahamba naye mugoya n'abitegeera. Kati mugoya bwe yabitegeera omukyalo ono n'asalawo embeera agikole ki agistopinge mukwano baguleke, naye Mahamba bw'atyo ye n'asigala nga akyayinsistinga nti omukyala akyali wuwe newankubadde nga ate mugoya yali amuzaddemu abaana babiri era n'asigala nga akyajja ku dduuka okubeera nga ateekawo embeera. Kati ku guno omulundi azze ne banne ne basendabirwa mu emmotoka, mugoya n'anyiiga nnyo era okukkakkana bw'atyo munnange n'amalawo obulamu bwa Mahamba. Kati bw'atyo ali mu kuyiggibwa. Ebyo biri South Africa naye nga binvolvinga ba Africans era ate era nga munnansi Uganda bw'atyo munnange ali ku dduka oba dduka akomawo eno teri amanyi. Timo Property Consultants Limited, aba Timo Property Consultants Limited bano basobola okukwasaganya ku nsonga z'ettaka. Oyagala kugula ttaka, oyagala kutunda ettaka etaliko ndoolito, ekyo bakiremerako. Ate era balina abapunta ab'omulembe, balina abakubi ba pulaani ab'omulembe, basobola okuyambako mu kukunoonyereza ku byapa, ku kyapa kyoyagala okugula kunoomanya ekyapa kiri mu mbeera ki. Balina abazimbi era basobola okuzimbira ennyumba oba okuguza ennyumba. Ate era balina n'ebigureda ebisobola okusenda gwe oyagala okusenda. Kale bingi nnyo bye bakola aba Timo Property Consultants Limited ku nsonga z'ettaka era bakubireko awo gwe osobola okubeera nga munnange obakubireko. Kakati munnange mbadde nkyakunnyonnyola ate waliwo amawulire agaliwo ag'omusirikale wa UPDF era bano officers ba UPDF by the way bangi beenyigira mu buzzi bw'emisango. Ate ekisinga okwewuunyisa nti n'ababakulira oba ku bitebe gye bava babamanyi, baculprits abo babamanyi, naye simanyi lwaki waliwo obwannantagambwako bw'amaanyi nnyo mu ggye erya UPDF. Kakati ono UPDF officer bw'atyo yabbye emmotoka naye ng'emmotoka agibba ku mudumu gw'emmundu mu ngeri y'okujooga ne bakuba nnyiniyo ne bagitwala. UPDF officer gye bavuddeko emabegako waliwo omuntu wano e Uganda omu ku mikwano gyange yankubira essimu. In fact ku lunaku lwa Idi abasirikale bajja yagula ennyumba. Kati bw'agula ennyumba eyali nannyiniyo kubanga ennyumba yali etambudde emikono gy'abantu ndowooza nga basatu. Eyali nannyiniyo ye bw'alaba omuntu omupya ng'aguzeewo ng'agenda akolagana n'abasirikale nga bajja bakwata ono gwe basanze mu nnyumba era ng'ennyumba yagitunda dda era nga ne LC ekimanyi bulungi nnyo ennyumba eyo bagikola ki bagitunda era LC bw'etyo egendayo n'eteekayo n'obujulizi nti oyo ye abeera atawaanya abantu abagula ennyumba eyo. Naye akozesa abasirikale aba UPDF era be bakutwala bajja ne bakupiikinga oba mu drone tebakutwala ku poliisi wabula bafuna bye bapaakinga. Kati ku guno omulundi ono baamutwala bweya saidi z'ekajjansi eyo eyo ne bapaakinga eyo ku bbali y'ekkubo n'ovaamu mu mmotoka ne bagenda osisinkane afanda ali muli. Kati bwe bamaliriza byonna bwe bagenda okulaba ndowooza ono gwe baakwata ku guno omulundi bagenda okulaba ali connected nnyo naye era emmotoka mukyala we yagikuba ekifaananyi eri already ne bagenda wambuya. Kati already ne bategeera emmotoka eyo era ne bakubira afanda essimu awo wennyini. Kakati mu kumukubira essimu awo ne bakizuula ndowooza nti diiru eyiisi ono tagenda kutya. Oludde bategedde emmotoka emututte n'amulina naye era mu kumaliriza awo nga bamaliriza ate tulina kitugenda kukola. Kakati sooka omalize n'afande olabe afande ageemuweeyo miliyoni 2 oyina ababuuza mbawaza ki mumpe transport nzireyo era okukakana nga bamuwadde transport
tekale kwata transport eddayo kubanga kitegeeza nti byakyali kiyiise naye era wano basobola okukubaganya ne bakugyamu essente kubanga oba otidde okitegeera nekitegeeza nti already eri baali bamanyi emmotoka eyo n'afanda amulina naye afanda yasigala ali confident nnyo n'asaba n'essente naye nga drone ye yajja n'enona kakati ayo mbadde just nkukyamizaayo ku katono naye munnange era nyinza okugamba temumbeerere shocking Karubare incident mu Western Uganda nti aba security bakizudde okusana general public nti waliwo senior Uganda People's Defence Forces officer ono yakwatiddwa era nga bamukutte in connection with a violent Karubare mu Shema district obubbi bw'emmotoka Shema district ati bino bibaawo emirundi mingi nnyo ababba emmotoka babaawo ate nga babeera basirikale baba ne connection ababba abantu mu kubafeera bakukwata awo mu bye bakukutte byonna oli nga yalina mbw afande gwamanyi wano Uganda kiri common bwashya nze ninayo abantu bange mbawaayo wali justice ne bajja ne bamuyoola ne bamutwala era in fact eri incident gye badde nkunyumize eyaliwo ku Yidi officer yagamba ono gwe baali bakutte nti gwe bwoba olinaye naddala ensonga z'ettaka nzikolako nnyo naddala abo b'obanja ku ttaka mbikolako nnyo kasa tutegeeragana bw'oba obirinayo osobola okunkontakiteka kankuwe n'ennamba yange kitegeeza nti newankubadde baali baripootinze eri mu bakama be ono ye tekimugana genda maaso ng'akola mirimu gye kitegeeza bali babimanyi naye tebalina kyakubakolera oba balina okugenda beesagulire banoonye ssente mu bantu teri amanyi ebyo bibaddewo era n'ennamba y'ofiisa weeri we yagigaba nga tatiddeemu yadde n'okutya kitegeeza nti newankubadde baali baripootinze eri naye ng'akimanyi bulungi nnyo tebalina kye bagenda kubeera nga bamukola kakati ono gwe twogerako eyakwatiddwa mu bubbi bw'emmotoka bamuyita Major Various Matomi Oyesiga bamuyita Major Various Matomi Oyesiga ono komanda mu 309 Brigade based wali Erubirizi district brigade ya 309 ye komanda era esaawa eno atebera mabega wa Mitayimbwa ali wamu n'abalala ba complices byabadde nabo era nga bano bakubye omusajja ne bamubbako emmotoka okusinziira ku police report bagamba nti abasatu bano bwe batyo bakola obulumbaganyi obw'amaanyi ku musajja amanyikiddwa nga Apollo Kansiime mu kitundu ekimanyikiddwa nga Migina Kagongo oluvannyuma bwe batyo emmotoka ne bagenda nayo eya Toyota Primo ezo bazaagala nnyo kubanga zitunda nnyo kakati eno emmotoka gye baali babbye eri ku registration number UAL 692Y era nga ensonda zirigamba nti okunoonyereza akwakakasa nti Kansiime yakubwa nnyo emmotoka ye ne bagibba ne bagitwala bamukubira ddala era nga bino byaliwo ku lunaku lwa mukaaga oluwedde luno twakakuba emabega era nga munnange poliisi bwetyo ate etandika okubeera nga enoonyereza naye ndowooza nga amaze okukubakuba ku busimu amaze okukubakuba ku busimu awo anti Uganda bwe biri goyinza okuwakana naye munnange Uganda bwe biri awo muhoozi watutuusizza impunity y'amaanyi ddala nnyo owannantagambwako bw'amaanyi ddala kakati munnange basuspects bano oluvannyuma baba trackinze down era ne babasanga Kabwohe mu tawuni y'e Kabwohe era poliisi yasanze emmotoka eno eyabbiddwa ng'epaakinze wabweru w'ebbaala kati bino byakunyumiza gwe tolowooza nti naawe omunkuseere atalina gwamanyi nti naawe osobola okubeera nga oba oli awo oyambibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo gwe yo bajja kugitwala nga n'ofiisa tolina gy'ogenda kumujja
ogenda okureportinga bagambi ti ogwo omusango twali ku polisi y'Egindi wano tetujja guregisteringa kubanga bamaze okubeera nga bategeera bamanyi operations ezo ti ani yakoledde Egindi ti officer gundi nakati munnange kiyinza kukola nga oba oli awo naye gwe babbyeko emmotoka ate era naye alina eyakubye essimu nga mu ofiisi nti bijja kgenda mu ofiisi muleke oba n'emmotoka ogimuggyako obujja era ne bamuzaayo mu magye kakati munnange b'ofiisaazi bano abasatu bwe batyo emmotoka gye babadde nayo gye babadde babbye kati bagisanzemu AK47 era nga eno enamba yayo seriyo namba yayo ne bagitegeera bulungi nnyo era nga bakakasiza ddala nti eno yewa musirikale oyo gwe boogerako yennyini komanda eyagibbye eyakuliddemu ekikwekweto AK47 bagambye yadde ku namba UPDF 56030424 nga yemundu ddala eri mu mannya ge tya yiye kakati munnange keesi eno okusinziira ku banoonyereza bakakasiza ne bagamba nti keesi eno muganda wange eri troubling nnyo era nga bagamba nti si lwa mu mbeera mwe babbidde emmotoka nti yabadde violent bamukubye bubi nnyo naye ate erimu high ranking UPDF officer era okusinziira ku poliisi bakugambye nti this is a deeply troubling case ekitegeera nti nabo bennyini keesi tegenda kubabeerera nzibu kwegamba tegenda kubabeerera nnyangu kubanga mulimu high ranking officer ojagenda okwesanga amagye gazze gamunoonye ku poliisi nti bamututte nti bazze bakoze eki bamututte ayinuka tumutwale nga bazze okumutaasa ogwo kakati bo bagamba nti bagenda kumukyajinga aggravated assault wamu ne robbery okukuba n'okunyaga kale Meja Mutomi ono gwe twogerako bamuyita Matomi era nga bagamba nti ne banne be bamuvunana nabo bali ku Shema police station era okunoonyereza kugenda mu maaso era nga abantu bangi ne banako kubeeraga munnange beebuuza nga beebuuza ebibuuzo nga ansi eriye kituufu nga bagamba ate abanene mu magye be beenyigira mu bubbi nokola ebikolobero kituufu ddala ate babaddewo kubanga mubadde nga mujja muwulira ku mannya nga bakayanja baani mubadde nga temugawulira kati golowooza nti byakoma kale ebyo munnange biri wano e Uganda ate era bigendera ddala mu maaso ate tojja kuŋŋamba nti tebabimanyi ti munnange abakulu bo babeera tebamanyi batya babeera bamanyidde ddala omanyi kwegamba kati olaba Kayuhura ebyaliwo mu myaka 10 oba yali myaka 13 gyemala nga yakulira poliisi pingi nnyo ebyaliwo bakitatta baani era nga kitata bagamba nga asinga ne ba DPC amaanyi poliisi yonna gyakubyeko kugamba nga yalinga addirira Kayuhura ogenda muddamu otya nekyo gamba Kayuhura ku buyigirize bwa Kayuhura nti yali tasobola kutegeera nti kyakola kya kidongo ekyo kyakola nti kyali kya kidongo essaawa eno ali mukakasanga bw'ali redde nnyo okubeera nga nti singa baddamu ne bamuwa omulimu ne bamuredeployinga ali redde nnyo okusaavinga kubanga namuleko mu interview emu ng'agamba nti we cadres of the struggle ours is a lifetime commitment kagamba okusinziira ku biriwo ate by the way kubanga amawulire ndowooza ga New Vision be baadde bamukolako interview kiyinzika okubanga era baagala mukomya mu active service bwensuubira kuba mulabe ennaku zino newankubadde abeera akolima nga bamuyise tebannangize mwansuula probably baagala kubeera nga bamukomyawo naye kugamba mulaba nti ayagala bamuzze era alwana nnyo okubeera nga bamuzza alwana nnyo naye nga abantu abaafa ku lwa Kayuhura goloza bali bameka ebikolobero bye yakola Kayuhura nga yayinza okukugamba nti yali tamanyi naye nga just okubeera nga akwatagana ekitatta atalina yadde ne ka qualification yadde n'akamu n'abeera nga ye ttaano we ye second in command IGP omulamba kati kino kikwewuunyisa naye kati naye ali awo
aweza bannange naye ayagala kusaasirwa kale kwegamba obulamu buno bwo si bwangu kubanga oli ne bwaba ne ssente nnyingi oba ne bwozikola kuba Kayihura baga nti yalina bodaboda mpitirivu kuba oli yaliwa bodaboda 2010 era mbu yali bizinensi ye ya bodaboda nnyo ba mwenda abo bawola pikipiki bakola batya naye bwegamba oli ne bwokola ssente gye buvuddeko nalaba story simanyi oba yali ntuufu mu mawulire naye nga baga nti omusajja omu yali akola mu gavumenti nti yali yakola eddaame nti bamuziike ne ssente mpitirivu nnyo cash naye mbu ssente ezo yali agala zikozesa mbu yegayirire Katonda amusonyiwe ebibi bye yakola byali Mulira district okusinziira ku story nga bwe nagiraba mu Northern Uganda musajja wa myaka 52 yafa akyali muto myaka 52 era nga amannya bagamba yali Charles Obongo civil servant mbu yasaba yalisideka alamye nga yakamba mukyala we n'ab'eŋŋanda ze tayina okuziikibwa ne $2,000,000 era nga zino zibalirirwamu nga $5,000 egya dola kati mbu zino sente zaali za kumuyambako okubeera nga asaba Katonda amusonyiwe ku judgment day mbu asaba Katonda amusonyiwe amugulirire amuweeyo $2,000 yali badde agenda na $5 kati bikyali $5 bya mpoga kati zagenda mu ziri lukaaga zokka sajja ng'oggyeko zitumanyi naye nga ziri mu kawumbi kamu nabalamu nga kawumbi kamu n'obukadde 10 kati ezo zitumanyiiko kubanga waliwo ziri mbuzi yagira amongo naye ne bafuna obutakkaanya ndugera ku mpuuga kati 10 kino kye baakabawa wano ogatteko n'ebitaano biri kyokka ate 10 kijja kufuuka 2 essaawa yonna kugamba olaba nti ssente ze yakakuba just mu parliament ziri mu buwumbi kati ate amongo yakatwala mmeka n'abalala bombole baani batayibwa Mukama Katonda naye banaazeegaana naye olwedde General Museveni ye takyaswala aswaza buswaza yaliwo kubaswaza kakati munange nga bwe nti omwami ono bagamba Charles Obongo yakolanga personal officer senior personal officer mu Uganda Ministry ya Public Service ya Uganda kuvira ddala 2006 paka 2016 eti nga tannafa obulwadde bwamuluma era n'awandiika nga instructinga mukyala we nga mugamba nti alina okubeera nga bonnange ateeka ssente mpitirivu mu coffin ye namugamba ateekemu ssente $2,000,000 era mu kufa kwe ne bagula keesi ey'ekyuma bagigula $2,000,000 keesi yokka ya kyuma ne bateekamu ssente ezo ne bamuziika mu kumuziika mbu ne bamuteekayo ne ssente ze naye mbu ab'ekiko oluvannyuma baamaliriza baziziikudde baga ate kijja kubeera nga bamuziika ne ssente nnyingi ezo zonna bazikolemu ebintu ebirala ne babeera nga baamenya eddaame ly'omugenzi naye kale mbu ebyo byaliyo si story gyeyinza okugamba nti oba naliyo baki naye mbadde nkubuulira nti okuviira ddala ku basirikale banoonya ssente bakola batya babbye naye Kayihura wuuyo yazikola akyagira kati n'ono naye yakola mu gavumenti naye nabba kwana abantu beebuuza nti ssente ezo zebamuziika nazo zo yazijjawa kuba badde akola mu gavumenti ssente nnyingi nnyo abantu bakaaba mufo kyokugamba nti nno ssente ezo ziri awo kitegeeza nti mukyala wazijjirayo ng'oli alwadde okumala ebbanga naye ne ssente ezo ziba nga zikyaliwo awo kitegeeza nti ssente abadde alina nnyingi mufo kyokkola ekintu kye banaamujjuukirirako boolyawo Katonda kw'anaasinzira amusonyiwe tyazimbemu ng'essomero ng'eryo oba eddwaliro bayagala bamuziike buziisi nazo kati enkola eyo embeera eyo girabira ddala nti yembeera anti abantu Museveni n'abantu be yembeera mwe batambulira nti gwe bwetunuulira kati for example Muhoozi ayinza okuga nti ayagala gula Manchester United kola okubalaba mu Kagame bapromotinga Rwanda ku jazi ya Arsenal okiraba kati akibuukira bw'atyo naye ate ssente ezo zisobola kitegeeza nti wakyogerera ssente azirina mpitirivu ziri awo naye bannayuganda beerya nkuta za mimwa tebalina mirimu embeera mbi nnyo nti kifo ky'essente ezo zikozesa ne bakolamu ebintu ebigasa eggwanga bazeeko
kuŋŋaanyiriza bo ne babeera nga bazirina mu bungi, kubanga Budweri yatugamba ekirombe ekya gold bwe kya Muhoozi kiba kya Sodo, kya Jere Museveni, kya Museveni, kya Salimu Saleki, bwe batyo biba byabwe. Ebirombe bya gold ne minerals endala wano e Uganda. Okitegeera? Okay, ndowooza mbadde nandaze nnyo naye tusisinkane mu mboozi zaffe endala. Mukama Katonda atusinkanye.